yajja ebitooke bye yatema n'afuuyiramu ddagala erya Nanda n'ajja n'asimba mwanyi ne kati tewali ekikoleddwa nasiina n'emmere kyendya. Tunulira ebitooke byange, ebitooke bino n'abifuna ku wealth creation denjisimba neteeka mu ssente za myoga era wano wealth creation mbadde ntunda amatooke gange nsobola kuweerera abaana bange, ntunda amatooke gange nsobola kufuna nange nekyendya. Kati sirinaawo wadde obuyambi bwonna, nsula njala kubanga eno bizinesi yange sikyalina. Nsaba bannange munnyambe Bannayuganda. Haruna munene, Haruna Jemba mateeka bamutya ne poliisi we Bukoba Simbi bamutya. Ne muka Haruna abadde ajja atema amatooke ng'ensi eraba nga nange wendi ajja n'abakozi naye nga siina kyakkola. Nagenda ne ripootinga ku poliisi mirundi bingi naye poliisi tenyamba era poliisi naga nti Haruna tumutya, Haruna tumutya. Bannayuganda munyambe, bannanga baganda nga tebasosola, Haruna nga asosodde nnyo ndi Munnayuganda bannange, nange naafumbirwa ng'abakyala bannange. Haruna nga asosodde nnyo Bannayuganda munyambe, siina kyendya, nsula njala, maze wiiki namba. Mmere yange bagitemye, n'abatemye emmere we bali ku kyalo batambula, tewali abakwata ku mukono. Lwaki abateeka bagitwala mu ngalo? Haruna lwaki ansosola n'abaana bange? Haruna mulamu wange ne musajja alina omutima mubi, yangoba ne ku nyumba n'ajja ekiro sawa yali 11 n'abambula amabaati n'akuba amadirisa ati no ngende. Mutuufu eyo enkola ntuufu. Bakambula amabaati yalinamu omwana we nga mulema tatambula bulungi, ebbati erimusala okugulu. Naye Haruna buli poliisi ega nti ffe Haruna Jemba tumutya. Katusaba gavumenti etukwatireko ereme kutunuulira nsonga za bitundu birala byokka byokka. Gavumenti tesobodde kuyingira mino, tujja kukozesa amaanyi amalala naffe kubanga tebatusinga maanyi. Toyinza kuddya muntu alya mmere ate n'omusiibya nga talidde, abaana tebalidde. Kati awo gavumenti lwaki ekintu ng'ekyo neeyongera amaanyi neekwata abantu balimu okuyinaayina. Tusaba tuyambibwe abaatema ebitooke bya Fatuma bakwatibwe kyannaku. Bamaze okutema ebitooke bazze basimbye emmwanyi era mukyanoonya ababitema. Kituufu olwo kyanoonya yatema. Lwaki timukwate asimbe emmwanyi? Asimbe emmwanyi era yatema ebitooke. Omukazi bamuwa ebitooke nga naffe tulaba abisimbye atuwadde. Kati ate bazze ku lusuku balusaayi. Nze bwe ntuuse mu lusuku muno mutuufu ndabye obuzibu bwennyini n'empulaga n'omutima gukyuse. Ekisooka ffe titumanyi nga mukazi wa muganda waffe kubanga tamutulaganga. Ekifo wa claiminga nti wawe si wawe. Si wawe n'akamu n'akatono ebitooke nabigulira muganda wange ne mugamba simba ebitooke ogira olyako emmere. Awo nze nawaawo gwa claiming okuba nti ki baawe oba gwe ayamuzaalamu omwana. So ojera tayinaawo kibanja, tayinaawo ttaka, n'ebitooke nze nabigula nembiwa muto wange n'abisimba, oluvannyuma ne tubikwasa nannyini kifo ekyo nga bwe twabigaba. Abantu ngabo babiyitaga nabo naffe tubakoleko. Gavumenti bwe tumusazeewo okujja naffe tujja bakolako nga wekisoboka. Okuyamba goba mutima ne Simon Peter Malay akajja obunaku tubaaniriza. Mwami wange yampadde nga mukyala era nze ndima nga mukyala, sirima nga nannyini ttaka, nze ndima kibanja. Kati owa ttaka eyinza okubeera nga badda n'omwami wange, oba gwe nannyini ttaka n'ekibanja ga kyange, oba gwe oli nannyini kibanja n'emmere erimu nga kyange. Era oba oyagala kutwala ekintu kyonna tugenda mu mateeka, ne si kujja kukyawa mmere yange ento, mmere gye nateeka mu ssente, mmere gye ndya ne nnyamba abaana bange. Era mmere lino lyebadde bizinesi eyange ye project. Omwana nankubira simu naga nti mami ebitooke byonna babisaaye. Ne mbuuza ani yasaaye ebitooke byaffe wabalabyeko? Naga n'abalabyeko. Muganga Twairu ne baako Safiika zaaliwa ekyakatebe n'abakozi abaseeka Haruna be basaaye ebitooke ebyo. The following day RDC najja n'atuula n'abataka n'abuuza kiki ekiriwo, era abataka ne bamugamba ti muganga barudde nga batawaanya mukyalo oyo
era be abamu abasaayo ebitooke n'akwata enkeera muganga bamusumulula n'akomawo. Kati we yakomawo ku kyalo yajja ebitooke bye yatema n'afuuyiramu ddagala erya Nanda n'ajja n'asimba mwanyi ne kati tewali ekikoleddwa nasiina n'emmere kyendya. Tunulira ebitooke byange, ebitooke bino n'abifuna ku wealth creation denjisimba neteeka mu ssente za myoga era wano wealth creation mbadde ntunda amatooke gange nsobola kuweerera abaana bange, ntunda amatooke gange nsobola kufuna nange nekyendya. Kati sirinaawo wadde obuyambi bwonna, nsula njala kubanga eno bizinesi yange sikyalina. Nsaba bannange munyambe bannayuganda. Haruna munene, Haruna Jemba mateeka bamutya ne poliisi we Bukoba Simbi bamutya ne muka Haruna abadde ajja atema amatooke ng'ensi eraba nga nange wendi ajja n'abakozi naye nga siina kyakkola. Nagenda ne ripootinga ku poliisi mirundi bingi naye poliisi tenyamba era poliisi naga nti Haruna tumutya, Haruna tumutya. Bannayuganda munyambe, bannanga baganda nga tebasosola, Haruna nga asosodde nnyo ndi munnayuganda bannange, nange naafumbirwa ng'abakyala bannange. Haruna nga asosodde nnyo, bannayuganda munyambe, siina kyendya, nsula njala, maze wiiki namba. Mmere yange bagitemye, n'abatemye emmere we bali ku kyalo batambula, tewali abakwata ku mukono. Lwaki abateeka bagitwala mu ngalo? Haruna lwaki ansosola n'abaana bange? Haruna mulamu wange ne musajja alina mutima mubi, yangoba ne ku nyumba n'ajja ekiro sawa yali 11 n'abambula amabaati n'akuba amadirisa ati no ngende. Mutuufu eyo enkola ntuufu. Nagenda ku poliisi n'empaaba era abapoliisi baseeka busesi ne kati Haruna takwatibwako, ate Haruna tasasulako wadde olw'ataano. Nenkola ntya bannayuganda? Musajja nga mbodde nnyo n'abaana bange baganda wadde siri muganda naye nazadde mu baganda. Empiiga y'okutema ebitooke bino byonna mu kyo Madamu Ojera bamulanga kuba nti yabeerako ne yagijjabba era nga muwagizi we. Teri kondisoni ndala yonna lwaki bamuyigganya. Aye nga bamuyigganya ba family. Madamu Ojera Haruna Jemba yennyini yaleta Madamu Ojera ku kabiji kuno ng'amulesega mukyala musawo w'ekabiji omuzaalisa. Muganda we Luyimbazi Muhammadi muto wa Haruna Jemba n'awasa Madamu Ojera obutali bufumbo bwa ganti bwa malaya oba bwa kimpatira. Kiganda Asane imamu w'ekabiji muto wa Luyimbazi Muhammadi ye yabawoowa. Ye ku kyalo tumulaba tubiri naye ne tetuli naye. Emmere talya, abaana tebalya, abaana tebasoma. Naye imagine omuntu gweweereetera ku kyalo n'omuwako omulimo n'omala omuwa omulimo ne mumusiima enkola gy'akoze ne muwa n'akasimu ka kumuwasa. Essaawa eno bo mwetegguluzaako olina kutta mutte. Kuba bamukambulira ennyumba ku mugongo ssaawa 11 budde busaasaana n'ebizibiti ku poliisi Bukoba Nsimbi gyebiri. Ne bakambula amadirira amabaati yalinamu omwana we nga mulema tatambula bulungi ebbati erimusala okugulu. Naye Haruna buli poliisi ga nti ffe Haruna Jemba tumutya. Naye tumanyi bamutya mu maanyi, bamutya mu buyinza, bamutya mu kuba wa ssente, bamutya mu kuba mugagga. Katusaba gavumenti etukwatireko ereme kutunulira nsonga za bitundu birala byokka. Ne kabiji Yesu tule naye jje eyambe kabiji. Kuba omuganda agaba wonyigiriza nnyindo kasiteetandika okuvaamu omusaayi tosobola kugijjanjaba biwundu kubiwonya. Twali twagala naffe tufuuke lugero kutuukiza lugero Abaganda kuba tunyigiriza ekimala tukooye. Gavumenti batasobodde kuyingira mino tujja kukozesa amaanyi amalala naffe kubanga tebatusinga maanyi. Toyinza kuddira muntu alya mmere ate n'omusiibya nga talidde, abaana tebalidde. Kati awo gavumenti lwaki tekwata ekintu ng'ekyo neeyongera amaanyi neekwata abantu balimu okuyinaayina. Omukazi bamuwa ebitooke nga naffe tulaba abisimbye atuwadde. Kati ate baze ku lusuku balusaayi. Nze bwe ntuuse mu lusuku muno mu butuufu ndabye obuzibu bwennyini n'empulaga n'omutima gukyuse. Abantu ng'abo baba beetaaga nabo naffe tubakoleko
gavumenti oba tumusazeewo okujja naffe tujja bakolako nga kisoboka. Ffe tweyongera kwewuunya omuntu okusinziira ku sukulu nga bwe balaba ne bakwata abantu RDC n'alagira babakwate tebabata era RDC yogera tebagezaako ne bata n'omu kujjako bonna nga baweddeyo naye ate enkeera twamulaba nga muganga akomyewo ffe abamu ne kitumalamu ne kituleeta n'ennaku ne tugaa gavumenti ekyakola omuntu amateeka gaggwawo tegakyakola naye singa amateeka gabadde gakola singa asajja bonna gye bali tuba tugenda kufuna n'omutima omubi ogw'amaanyi tuba tugenda kufuna omutima tulikona okuyiwa amayumba g'abantu ku ttaka nga tuli obusungu kubanga tubasobola tetuyinza butabasobola amaanyi tulina mangi naye ffe tukuuma gavumenti egamba ki n'amateeka gagamba ki tuweza kulya kubanga omuntu yennyini omuntu okujja okusaba ebisoke singa asanga mu media oli yali agenda mutta. Tusaba tuyambibwe abaatema ebitooke bya Fatuma bakwatibwe kyannaku bamaze okutema ebitooke bazze basimbye emmwanyi era mukyanoonya ababitema kituufu olwo oba okyanoonya yatema lwaki timukwate asimbe emmwanyi asimbe emmwanyi era yatema ebitooke lwaki tibakwatibwako abantu abakola kino mbadde sikirowooza nti mu gavumenti ya President Museveni kikyaliyo. Nsaba chairman waffe Shafiki oveeyo ojje wano brigade commander tulabe tugenda okuyamba ne twalwanirira emirembe nga kino kitema bitooke biveewo neewuunyiza okuba nga ate bikomyewo ate ne bikomawo ew'omulwanyi. Tusaba President Museveni okusinziira ku kintu ekituuse wa madamu Ojera oveeyo oyambe abantu ba NRM kati ate batandise okunyigirizibwa neewuunyiza nnyo kuba yatema ebitooke bamumanyi. Basobodde okwata suspect gwe bayita Mugenyi Muganga Twahil ng'abalala bakyadduse sunaba kubafuna era bwe twogera fayiro eno eri wamuwabi wa gavumenti ng'erindibwa okukolebwako n'okulaga emisango egigenda okumusibwako era atwalibwe mu mateeka avunaanibwe nga bwe kiragiro. Naye kituvumirira abantu abatwalira amateeka mu ngalo naddala okusaawa emmere y'omutuuze gy'omanyidde ddala nti ye mubeezaawo era ye muliisa era tukivumya ne sekuvumirira yenna era tugenda kakasa nti abantu bano batwalibwa mu mateeka bavunaanibwe. Ye Ojera Florence si Ojera Fatuma kubanga ffe tumanyi nga Ojera Florence. Ekisooka ffe titumanyi nga mukazi wa muganda waffe kubanga tamutulaganga. Ekyokubiri ekifo wa claiming nti wawe si wawe n'akamu n'akatono ebitooke nabigulira muganda wange ne mugamba simba wa ebitooke ogira olyako emmere awo nze nawaawo gwa claiming okuba nti ki baawe oba gwe yamuzaalamu omwana. Kituufu muganda wange yamuzaalamu omwana omu yekka n'amuzaalamu era n'abakazi abalala balinamu abaana. So kati ekyo ekyokumuzaalamu omwana kitegeeza nti ate Ojera ajje ku ttaka lyaffe ku bibanja byaffe atandike okubitwala bato bange bajje baŋŋambe baaba ebibanja byaffe Ojera abikoze ki abitutte. So Ojera talinawo kibanja talinawo ttaka n'ebitooke nze nabigula nembiwa muto wange n'abisimba oluvannyuma ne tubikwasa nannyini kifo ekyo nga bwe twabigaba era nze musika era nze administrator yagobwa ku ddwaliro oluvannyuma lw'okukwatibwa n'empapula enjingirire nga yeeyita omusawo ng'ate tasomangako busawo. Bwe twamugoba bwe bamukwatanga empapula njingirire naffe nitumusaba ave kuki nga tasobola kugenda mu maaso ku mulimu gw'obusawo kubanga tasobola kukola. Eddwaliro lyaffe baali bagenda ddiggala ne tumusaba nti Ojera va muki va mu nnyumba era emisango giri mu kkooti egy'okugaana okukola ki okuva mu nnyumba. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly.
Subscribe, share and hit that bell for more truth videos.